Yo, this is Rampantilla in the day, Kansubire gye muli bulungi abalungi abatumbudde ku PJ the news anchor. Yes, ntuuse natera olunaku olweggulo Fangon soldiers bwe batyo bawerekedde Fangon soldier eyavudde mu bulamu bw'ensi eno eyabadde amanyiddwa nga Kamoga era nga kigambibwa nti ono yabadde avunaanyizibwa ku flag eza Fangon gattako n'okukwasaganya eby'oku geeti ng'ayambibwako omuntu omulala. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Yaziikiddwa olunaku lweggulo ate nga waliwo omukulu yasinzidde ku BPS Telefina n'agenda maaso kubanga ate ategeeza nti omuzimu gwa Ssegirinya tegujja kwebaka era nga akkiriza nti gulina omubaka gwe gujja okubbulukiramu ate bw'ati abeeko by'ayogera era nga yasinzidde ne ku bigambo bya Mpooga byayogera wano jjojjuzi ebyitakwatagana bina kutuusizzaako olunaku olw'eggulu n'agamba nti okkiriza nti ogwo omuzimu gwa Ssegirinya gwe gwabadde gwogeza Mpooga. Mugwa Ssegirinya kugenda mu maaso nga gulinnya buli munnabyabufuzi agenda okutagalatagala. Ogenda kuguwulira nga guzzeemu okumwogererako ng'ayogera ebitakwatagana. Nze nina okukkiriza nti ono agenda okutandika okumenya ebyama. Agamba nti nagenda mu kkomera ne nteesa. Ssegirinya yali amulinnye ku mutwe. Ssegirinya yayogera nti oyo yajja ne bateesa. Mukulu Kaddu Mukasa bwe tumaze okwogera very brief. Bwe tumaze okwogera ate nga ye agambibwa okubeera nnamwandu w'omugenzi agamba nti alina omwana ow'emyezi 9 omugenzi gwe yamulekera bw'atyo ayongedde okukkaatiriza nti omwana wa mugenzi era nga basinkana ku mazaalibwa g'omugenzi bwe yali yakateebwa okuva mu kkomera. Ono nno abategeezezza nti mwetefutefu okugenda ku DNA oba okukola ndagabutonde bakakase oba ddala omwana wa mugenzi oba si wa mugenzi, naye nga ye akkiriza 100% nti omwana wa mugenzi era ayagala ku ssente, ayagala kugenda mitala w'amayanja kukyusa bulamu. So nga ate bo ab'eŋŋanda z'omukulu amanyiddwa nga Ashraf Kiberu be bagenda mu maaso okubanga ate bamunoonya bagamba nti yabula ennaku z'omwezi nga 14 January omwaka guno gwennyini wabula nga okuva ne ku olwo tebaddangamu kumuwuliza. Kaakati gwe wenna amanyi gy'ali oba amulabyeko oba Ashraf gwe nga naawe w'oli mukwano oli eyo genda mu maaso okubanga ate okoona ku b'eŋŋanda zo beeraliikirivu bya nsuso. Ennamba ziri awo bazikuteereddewo kwoyinza okubanga ate obafunira. So nga ate yo poliisi ekutte kiteezi w'oku Gazalandi agambibwa okuba nti yalonze ensimbi eziwerako ddala emiliyoni 15 ku muyise gwe zaaguddeko mu kifo ky'okumutemyako nti ssente zo zino ye yataddeko njabala ne ssente era okukkakkana bamusanze zaalina tezikyawera miliyoni 15 nga yaguzeeko ko ente yasindiseeko ezimu mu kyalo bamugulira ente. Awo nno bwe batyo ne bagenda maaso okubanga ate bamuyolayola agende abitebye. Bwe njogera ku kiteezi beebana abakyala bakaviiri maama kaviiri onoosiba mu abatera oyita ku Gazalandi abakyala abo bategeera ddala bulungi awo ku Galiraaya Gazalandi awo babeera awo we beetooloolera awo. So bw'atyo yakwatiddwa alina omusango oba talina musango kubanga ekonomi mugiraba naye nga yo poliisi yamukutte dda. Bagamba nti kirungi okusiima akyali omulamu. Omukulu amanyiddwa nga Grace Sekamate avuddeyo bw'atyo n'asiima omukulu amanyiddwa nga Ssenga Ssebbanga ng'agamba nti ono amulaze oba alaze abamwetoolodde omukwano nti omukwano gw'alina gwe mukwano ogwa nnamaddala ayimirira n'emikwano gye bonna si mu bulungi bwokka wabula ate ne mu bubi. Agamba nti abamu bayimirira n'abantu nga balina kye babafunako walaba ng'awo talina kyafunawo ye tabeerawo naye nti Ssenga Ssebbanga abeerawo mu bubi mu nnaku byonna ye abeerawo 24/7. So ne ku ensonga eyo amusabye asigaze omutima ogwo ogwa bwa Sseruganda omulungi gw'alina bwe gutyo naye nga bino okubyogera bwe kuba nti munange omugenzi Messi yava mu bulamu bw'ensi eno naye nga Ssebbanga y'omu ku abo abaliwo okulaba nti buli kimu kigguka bulungi okutuusa nga omugenzi asiibuddwa mu butongole. Eyaliko omuwagizi w'ekibiina kya NUP Lukure bw'atyo ne yeefuulira omukulu Bakyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Frank Gashumba asinzidde ku mpewo za bukedde n'agamba nti NUP yateekebwawo NRM esobole okuba nga ate enafu ya FDC. N'agamba nti gwe weebuuze emyaka 4 egya NUP kikyekoze nga kigendereddwa kuggyako Museveni mu ntebe oba kumuggyako buyinza. Agamba nti ne bitiyagasi biri eyo byakaddiwe bimotoka tebirina mulimu gwe bikola kubanga aba NUP eby'oku
okulwanisa Museveni si baliko. Oluvannyuma lw'omukulabanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ate atwala Tata Trump Dubai, munange omukulamanyiddwa nga Kakono agambye nti wannyo ke kaseera nange neeyogereko era ono tasabye oba atoye oda nti ono bw'avaayo bw'ati addako okutwalibwa alina kubeera ye, naye nga jjukira nti ono y'omu ku bantu abaagendera ddala mu maaso kubanga ate bavuma Bobi Wine ku mukutu ogwa TikTok. Yali naye ekifo yali ayolesa obukyayi eri Bobi Wine. Wulira ku bigambo bye tweyongereyo. Bobi Wine nti wakoze okutwala kapere bweru nasiimye nnyo era weebale nnyo weebalire dda sitira kusiima Bobi ebintu byo byokola naye okutwala kapere n'omulinyisa ennyonyi nange Kakono ekirooto kyange njagala kulinnya ku nnyonyi. Bobi Wine era kati nga wamaze otwala kapere wodde omwaka ogujja otwala nze Kakono kubanga kapere ndaba ennyonyi ye yakoze eki yagirinnya era yagimaliriza kapere bannange ekirooto kya kapere kibadde kikulinnya nnyonyi era ekirooto kye kyatuukiridde bampi. Bobi Wine weebale nnyo okutuukiriza ekirooto kya kapere newofiiraawo kati kasita ennyonyi wagirinye kapere agamba newenfiira wano kasita ennyonyi nagirinye banange. Bobi Wine weebale nnyo weebalire dda. Bobi Wine sitera kusiimasiima naye olaba batutte kapere ebweru nasiimye nange Bobi Wine nono nninyise ku nnyonyi nange ebyoto byange byalinnya ku nnyonyi. Kakono njagala va Uganda, embeera ye Uganda banange si nnungi, ndi mwavu nsabiriza buli omwe annangira. Bobi Wine nnyamba nange onninyise ku nnyonyi nga walinyisiza kapere oba naginninyisa bano message enemutuukako simanyi bannange mutagingire Bobi nange anninyise ku nnyonyi. Nga batuuse Dubai bingi bigenze maaso kubanga ate bikolebwa era nga bano basinkanye bannankyukakyuka abawangaalira mu kibuga kino. Yes, afunyemuko ku kadde bw'atyo n'agendako eyo mu desert safari era ne beekubya ku bifaananyi ne baana balenzi bannankyukakyuka okusingira ddala abalwanira ku mukutu ogwa TikTok oba okiwulidde. Weewaawo ate oluvannyuma alina obubaka obw'enkizo bwagenze maaso kubanga ate ayisaawo. Sigenda kubanga ate mbukutuusaako bonna kuba ebisinga obungi mubirabye ababirabye naye nga ngenda kubanga ate nkunokolerayoko akamu bwe kati akakutte ku mukulamanyiddwa nga Kiseka Womalo oluvannyuma lw'okubagamba nti beesojjasojja nnyo naddala mu public ekireetera balabe baabwe okubanga ate babawa amaanyi okitegeere yebeera point of weakness ku saidi yaabwe nga bo bannankyukakyuka era n'abasaba bwe baba bakwesojja oba babafunyemu obutakkaanya basalewo kubanga ate bakikolera mu inbox kubanga lwe bakikola publicly babanga gwe bafumita ebisoko ki ku mutima. Kaakati naawo bangi ne bagenda maaso kubanga ate bataginga omukulamanyiddwa nga Umalitseka n'abalala naye nga Umalitseka avuddeyo n'areactinga ku nsonga eyo. Byengera okubanga ate nkutuusaako mu ddakiika eno so nga ate Tata Trump naye bw'ati awereddwa ku muzindaalo ayogereko eri abantu era nga buno bwe badde obubaka bwe. Much. I love you, my president. Thank you so much for loving my president. I love you so much, my Mrs. President. I love you so much, people. Thank you so much. I'm very, very, very happy. I'm a Mr. Maperi. I love you. You are welcome. Thank you for coming from Dubai. Dubai is good. Dubai is good. Dubai is a blessing. Dubai. The tax is good. The people is good. Omukulembeze alina kayogeddemu wano ne mukantagingamu nnyo kanka playing. Egede kuchokulwanagana. You are not each other's enemy. Olaba sada maninga lwanagana ne Umaru Kiseka banaize muba mufumite ebiso mutima. Obochegera. Kubona baba lwanyire nyinga abandi kubi omulabe nebe kumagana ngamanyi muga spending nnyo. Obochegera kwemba muyombe mweka muyombere mu inbox ya each other. Make sure omulabe talaba jibu kyankalanye. Mubirenga ku Luganda. Bannaffe eyo message ebadde ya mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu akugambye buli walabanga bafutu soja balwanagana kimufumita obuso mu mutima bwe tuba tufunye obutakkaanya tugende mu inbox ya buli omu. Kaakati nno bannange nze sirina butakkaanya na futu soja yenna ali ku mulamu. Ekyokubiri n'abatakyali ku si kyabawa nnyo makulu
nze nina we nafokasinga nagamba eno revolution tulina gijjamu politician kubanga politician anoga obuyembe obuto nga tetwagala gikule ffenna tulye twagala ffenna tuyingire mu Uganda ffenna tulye naye politician yanogako bunozi yensonga lwaki mundu yange gyenjitunuza kati bannaffe abataasa ba politician ate mwana tube bambuukira nze in fact bambuukira ebbanga lyonna naye era nze nsigala nkola mulimu gwange nabagamba nze nkola kye bayita surgical operation njawula ekibumba ku kalulwe njawula akalulwe ku kibumba osegedde era sitaataganyizibwa nnyo kyova bavuma naye nze nsigala nkola mulimu gwange nina okuba politician omujja ku revolution eno bwe tuba tuyina kye tunaafunamu okategedde zisibonagana na futu soja senga omukulembeze agambye nti bwendaba Kiseka Umaru ng'alwanagana ne ba MOP eyo message eba yange kubanga kyenkola naye nze oyinayo video gy'omanyi yonna nga ngikoledde futu soja kati mwe bannaffe abatukolera video ne Sadamani gwe boogeddeko tetukola ki tetulwanaganangako naye era omukulembeze abamu yalabye nga mujja kunyiiga ko ye kakikoleko ku Sadamani ne Kiseka okategedde kati bangi muntu aginze mu video eno amugamba message yo Kiseka message yo nze seyo message y'abantu abamu abali mu kulowooza nti balwanagana nange bali mu lutalo bokka kubanza sirwanaganangako na Sadamani ekyo kiri mu girasi Sadamani mutamanya ngamba batuyita serious management fe tuli serious naye era tekitegeeza nti tetuyombangako obubokisi tubugendamu ne tuyomberayo ekeeyo ne tujja ensi ne tugiwa kye tulina ogiwa bamosquito n'abamu abatuvumaavuma abo nno mwanattu tubeerayoko mu bubokisi bwabwe okulowooza nti oba nno bo bantu oyinza okuba kano tewakategedde kali bwe kati naye bannaffe abamu bali ku peroolo politician naye asasula mpuuga naye ayina abantu be ku social media where are they olowooza omukulembeze takimanyi akimanyi bulungi nti n'empuuga waliwo ababe ku social media era abafuba okubuzaabuza oba okulaga nti nabo bafutu soja baagala ggwanga kumbe balina be bakolera be batubeerako mwanatu osegedde Sadamani omukulembeze asiima emirimu gyaffe ndowooza okiwulidde omukulembeze agambye nti senga tuli bajaasi nnyo message eyo mba mugiwulidde bulungi agambye tuli bajaasi nnyo okategedde tugende maaso muganda wange osegedde buno abaana ababana batukubakuba abo batuyamba attention nekola ki yensonga lwaki era sijja kwogera mujja kunyiiga osegedde futu soja wenna oli mu lutalo wekka nze nina abali benkuba ba politician gwe nkimanyi toyinaki bali ba politician nze benkuba okumakinga sure nti politics tumwawula kweno revolution kubanga ba politician bo munange yaba ayagala kifo anoga kifo etafaayo ba Museveni abye ba Museveni asigadde afuga yayagala kifo kati ogwo gwe mulimu gwange gwe neewa naye mwabambuukira mmwe nga nkola surgical operation kange mwe mukola ki respect afande commander 001 Happy birthday dear Katrina. Happy birthday dear Katrina. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday dear Katrina. Happy birthday dear Katrina. Happy birthday dear Katrina. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday dear Katrina. Gwe bayimbira birthday si mulala ye muwala w'omukulu amanyiddwa nga Jordan Kawesa akuzanyira mu Romantic Entertainment era nga maama yakulembedde mu kintu kino omukyala bagoola oyo gwolaba ekizigo kyamuwa ssente omukyala oyo ne bw'omulaba kunyirira ne omulaba kutiba
buli kimu kitambula nga yakibala naye nga omukolo basaze okuba nga ate bagutwala wali emperere ew'omukulu amanyiddwa nga dictator Amil. So ye bw'atyo olunaku bwalukwasaganyiza naye nga mukyala we oba maama w'abaana tebamuli bulungi. Omanyi waliwo enjogera egamba nti ewali abaagalana tosaayo kikyo. Tulabibwa n'abaagalana bangi tutaddeyo ebyaffe but at the end of the day netumaliriza nga ate ffe tukoze ki ffe tuswalidde mu kintu naye nga waliwo akabinja awo akaba girls nga singa acid yakakulembedde bagenze maaso okuba nga ate babaako live gye bakola ku mukutu gwaffe ogwa bulijjo ogwa tokotoko ne bagenda maaso okuba nga ate batookinga ku mukyala era nga bo bagamba nti bali team boy child. Abakyala bangi bavaayo mu kamera ne bakaaba kumbe balimba besiga maziga na kutanishinga naye mbunga ate be basinga okutulugunya ki abaami. Naye nga yo omukyala amanyiddwa nga Chosen Becky akyalabikira ddala ennaku era nga vidiyo eno agituwanikidde olunaku olwaleero n'awandikako ebigambo ebigamba nti misege gyekwese mu maliba g'endiga. Kakati oba baani bagamba abatuufu simanyi mwami oba bali abapikamu ekintu simanyi kubanga omwami ye yavuddeyo n'abaako ka vidiyo ke yatukoledde n'ebiwandiiko bye yatuwadde olunaku olw'eggulu. So olunaku olwaleero omukyala tulaze nti munakuwavu nnyo ali eyo mu bitooke ali eyo stress emuluma nga bw'omulengera mukazi wattu bw'atyo. Chosen Becky gwe tumanyi obulungi atera kubeera mukyala kyamufu aseka azanyazanya naye nga ye bw'ati bw'akikoze n'atera ku caption era nga akayimba kalimu kanaku nga bw'omanyi ebintu bye. Weewaawo ngenda kuba nga ate nkutuusaako abakyala bano benagambe nti bakulembeddwamu singa acid ku mukutu ogwa TikTok ne bagenda maaso okuba nga ate bayuzayuza Chosen Becky mu kadde kano kennyene. Lindaako Becky ndi faaniwe naye Becky okutandikira ddala ku go Becky is a liar. No, alina malo. Bakumalo. Becky is a liar. Becky plays with people's emotions and sympathy. Munango oyo mwate mujja kumanya. One thing you should know about Chosen Becky isn't mwana mtoe. She's very young and the moment you're young, Mega's go I don't think so. That was the reason. No, Mama. Marjorie. What she does. Omwana oyo nga yakajja mu mawulire yatekinga advantage of yali ava mu kyalo so nga alabika ekyalo tasiba nviiri nga kakazi nga kampi so nga alabika obuto. Of course teyali mukadde oba mbuno our age you get but she was not as young as she wanted us to believe. Yaja na tulimba mbu alimanyi oba 15 nga afuka no yagamba ali 15 talina mwana abonkubukedde. She even lied how she's a virgin. Years down the road we got to know that girl even had a human being nga yazaala alina omwana nange ekyo bulimba bukyalinawo kopi omwana agenda kubukedde bambi nali nkagala era nga ngamba Uganda mwe abayimbi ba mu industry ba producer mutekinga advantage of abawala abato era kana kumba akana baka kuzadda kaina n'omwana senga asidi. Becky wakola interview. If you're smart and observant, her interview has a lot of like ebintu ebitakwatagana inze ngaze like buli story ye ogikuba muki ekituli. Becky yasoka n'agamba yali mwana muto nnyo nga gayi gwafunyemu olubuto wano muwulireewo bulungi mugende munonye interview ye ne SB4 mbu omwana we omusajja gwe yazaalamu omwana imbu nalikana kato nga abandaba nga balaba nga ndikatini nnyo nga nakana kenzadde nga kali so unhealthy. Omusajja I was never with him because yanimba mbuno simufumbo. I found out mbuno omusajja yali musajja mukulu nga musajja mufumbo. Obufaananyi ne wavaayo obufaananyi nga Chosen Becky
ali ne boy badde nkulinze ku point y'obufaananyi nga ka boyfriend keke kamuzalamu n'omwana lindako inga nga the boy is almost the same age as her ekyo ne kidda wali era n'agamba twali bubi nnyo nentuuka omwana wange nga bamuwa amazzi then again awo maaso ng'agamba omwana wange n'omulaba kwegamba mpulira bubi kuba omwana wange okuva we namuzaala abadde mugimu nga talwala like which is which ayogera bitakwatagana. She tells a lot of lies. Like, I don't know why Becky lies. She's such a legend. Otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi toddamu kumagamuga kankwanjulira Malden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 oba 0787 95 23 29 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Malden, shipping life into a unified destiny. Abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebibiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga okusamba omupiira okusuna ennanga okusina gita ate nga n'aba scout tebabeera biddeyo bano basangibwa wali Mayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka ate nga registration agenda maaso abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 oba 0774 25 000 beboka abajja okubangula omwana wo. Banamukisa kumi wokka mukama waffe yeebazibwe woba olinda mukisa mukwano gwange ntegera ku batu kubuulire kino kubanga omwaka gutandise ate gutandikidde maanyi wabadde osaba Katonda wamusabye akuwa ettaka amannya agange nzibala Jeremiah JVK Properties Limited banamukisa 10 mweka banamukisa 1 2 3 4 10 mweka benjagala tegera amatu nkubuulire obadde okimanyi nti wano Wakiso Namayumba kilometers 2 zokka okutuukira ddala ku site ya feno gye tuliko wano wenyimiridde wengenda okuguza ettaka ku kakadde kamu 2 3 nkulambuza lwakuna olwa wiiki eno kozesa omukisa ng'obudde bukyakola ki nga bukyali Katonda akuwadde omukisa mukwano gwange obadde osaba Katonda akugulyewo enzigi akuwa omukisa ate osobola okubeera ng'ogula ettaka ku lwokuna olwa wiiki eno mukwano gwange tosubwa bannamukisa 1 2 3 4 10 weka ku milioni 3 osobola osasula 2 osobola osasula kakamu ekitundu osobola osasula oba 3 zonna bw'oba ozirina jangu nkuwettaka mukwano gwange wali Namayumba mu Wakiso district ku luguudo lwaffe olwa Hoima Road obeere munnamukisa agenda okubeera ng'okola otya nga weewangulira ettaka omwaka guno. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 0701 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa
ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And why not? Yes, bulambalamba. Work without play makes you a dull boy stroke a dull girl. Kakati nze ngenda kubanga nyinyuka naye nga nyongera okujjukiza nti RNP at your services bulambalamba for airport pickup and surprising your loved ones. So mukwano darling kipenzi jangu oberenga ate ompagirako naye nga ngenda kubanga ate kusibuza omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazwe. Tewali nnyo kyamaanyi wabula alese ekibozibozaawo ekibozibozi ekyo kiyinza okutwaliriza gwe omulungi ampuliriza nga bw'omeketa wali ku kubuzizo bw'owutako wali kugahuwa emirimu gibeere nga gitambula bukolokolo. Anyways mbadde kulika contract ekambula zonna ge wazisigaza okikola otya? Kitiibwa kya Mukama. Balina facility. Mwatu oba oyita waawo kukuba tokiraba nti wanene ate balina parking ennene. At least thank you so much for coming on board. Is it them who came on board or us? Both. Guys, this is my manager Cosmas Mukambwe. Mukambwe tazanyira mu sense. Manager Cosmas Matembe. He's an author as well. I am. Musajja MC. Omanyi nakulanga MC. Gwe mulundi ogwaso omanyi kyali wange yangamba. Njagala obeere MC. Ngamba kumbaga yange nfunye MC obwere. Kyawedde. Yes, you need me. This is the guy to go through. Manager Cosmas Matembe. Awandika obutabo. Muwandiisi. Ate mpandiikira n'abantu. Abanene mu kibuga muno abasinga abalonkinga obutabo bwabwe nze mbuwandiika. Tojja kawandiika Ransonga. Lwaki? Njagezaako okulimba ate mbanyi kibadde kikola. Kyeka seriously awandika, there is a book you wrote eri gye twalonkinga. Graduation the traditional dream. Nkutwala olye ku nkoko. Wabula mpaamu nange nkoze nnyo. Abaana baleese streetwise 4. Kankugulire ku nkoko nange. Streetwise 4. Ate omanyi abaana bange babeera bajeesu nze bamanyi okunti mama mitwete enkoko. KFC today nabo bagulire. Manager is working out. Enkoko tebagezze eno. Emibiri gye twalina mu COVID. Yakituufu. Abaana bange ejjako ne ŋŋaaya rabbi omungu kiki kino. Abaana baagejja. Ate jjukira bo bamanyi okwefumbira. Bakola keeki ne bakola pizza ne bakola kinazeeyo nga bankoledde ekifiza bwe kiti. Naye kyawomya, I was so surprised they've really improved. Ne kuvadde abaana abo bafumbi. Wabajja ku YouTube. Andi baleze ku YouTube ne bafumba. Ngenda bakomya. Nakimanyi bagali ddala batira ku Instagram. Abaana babiri ne Instagram. Amanyi kye nasazeewo all my socials. Sigenda kubeerawo nga managing pages zaabwe. Ogenda zibawo? Sigenda kubeerawo nga managing pages ate olina eya Maktuma, ate olina eya Alia, simanyi ya Kinza, nina eya Briella. My pages are family. Even when I'm long gone, I want it to be their business. But I make kutandika from zero when Mami created space. That thing I've mbadde nkirowozaako nnyo this ennaku zino. Let this be a family thing. Akoowa ye ng'akuze ng'amanyi they are comfortable starting from zero. Ng'akole ye. Nebyayagala. Ate n'abantu abagala ozikozesa, like the people who give us business. They can, because all they're interested in is the numbers. Mukama w'abasaasira nabo nenkola ki? Nabo ne bafuna ku linnya, ne bagatta numbers n'erinnya. I think you should drive through, right? Yeah. Manager ampademu enkoko. Enkoko. Tegeza osiimye emirimu. Birimu okola baba okwasaganya. Si byangu. I know. Yeah, si byangu. Si byangu. I need fuel. Let me first get fuel. Nera iwe bale kola. Nkubiriza. Manager ambeera ku Farida zukuka. Zukuka okoze ki? Nena kutawanya ku lubuto. La. Twakansolinga ddiru. Genda okuloba bulango bwa omo. Nga manager bagambe tebansasula. Naye bambi baatutegeera abantu abo. Naddala abantu ba omo. Unilever twasanyuka nnyo kola nammwe baatutegeera nnyo.
Hello, how are you, sir? Do you have Momo? Yes. You tell me 150. 150. Wait, of course. Nakuta wanya kulu. Ngabwenda besimyo ngampita sanga ajikwasha. Agenda kunga banku bo. Njagala kubeera mu comfort zone yange kubeera awo ne banditira naye eventually nakuleka nawe walitomanyi mukusooka walitomanyi munangereka nkubireko nali manyi Farida natandikirawo nali manyi neogula zandi simanyi naye twagenda okushootinga the first shoot eya Comfort munange nali manyi eyasembera ddala etwali ebukoto eyo lwali lukuzi ne waliwo etwagenda eri waggulu nengenda n'emmere yange nempakinga wansanga nga ndya mu motoka awo wali tomanyi naye namanyi adda Farida wategeera nasensinga nemanya neŋamba nga mpite ku muliro yanamanya ebiseera ebyo mwatu namanya kirungi omusajja okubanga yeeyingiza mu bintu by'abakazi era nasirika nabyeyingizaamu nedda ngamba kubanga omanyi those details otegeera otya munange namanya neŋamba Farida namanya kubanga jjukira ebiseera ebyo kasuku se bwe yabyogerera ebintu ebyo kasuku agenda okwogera olutu lwange nga lukulu lwaki terunalabika Farida ojjukira twagenda ku Serena wali nenkwesako negamba Farida tugende tulye ku langi naye nga manyi nga terunalabika onoonya ki olwo what's the match and 71 5 nyumiza ensi wali wakava ku TV okitegeera no nga njagala tunyumyemu just wani tukoze tutya TV. Your choice was incorrect. Oh, okay. Let me do that again. MTN. Yes. Say it again. 7177 and 554. Nyumiza. Nongamba tugende tulye. Olongo oyagala ki? Just kunyumyamu. Just kutegeera boli. Omanyi Farida nkobole kyenkyenera lekira gwe kyotamanyi. Mentally woli. Banjagala nnyo okumanya mentally. How are you? Okitegeera. So kati kyenali njagala okumanya. Yeah, mentally are you okay? Are you sane? Okitegeera. Yeah. Naye nawe sigwe muntu omwangu okufaako mu ngeri eyo. Okitegeera. Because I don't open up on such yeah, nenga it's not yet here. Nenga bambi nze nali mmanyi tomanyi nga akateba n'abasajja tebabitegera 30 48 30 62 99 909. Pale, thank you. Back in Zen. Okay. So together, what you change? Smile drive through where collab with game the stock. Hey, do I have cash? I have cash. Atenza kutwala. Namkazo nanange. Mani tinera bi sichabera na cash. Sichabera na cash. Go. Okay. When is sicha oba chipa yanyonone. Get sichabera na cash then I say no be more twala tugende. Hello. Yes, please. Streetwise 4? Streetwise 4, no chili. No chili. So be 32,500. All right. 32,500. Yeah, 32,500. Okay. Thank you. Omugaga akoze atya. Hi KFC. How are you? Streetwise 4. I'm about the Streetwise 4. Emala family. Emala family wama Streetwise 4. What's your name? Alex. Yeah. That's Alex. The roya akoze kuba walk through. Drive through. Mbaita what drive through. Yes. Mune babi gonza binebintu when you can't wait. When you can't sit down to wait for your order. Ofugabubuzi motoka yonoja. You order, you come, you pay, and by the time you're done here, while you're delivering a wait. Thank you. Okay. Kale, thank you.
manager akube suit n'ogamba kyoba kati alagawa oli wabuvunanzibwa twesiima okukolako naawe laba wano kyawe bono bana nga balina obwangu okitegeera thank you boss abantu sabagambye mbu wandika proposals mpandiika eza marriage eza business eza NGO bwe nali olubuto najjanga awo that very branch Bukota bwe nagulanga crusher crusher yasimanyi lwaki yalinga empeweeza ate nga njywera mu motoka bwemala ogifuna nga bwe manguza chips ne nkoko chips muteeka wano omanyi obwo buntu buwooma buwokya era nikano naatera lwakuba ndi ku kamera naatera okukajjayo nkali Farida obuuziza nti nategeera nti oli lubuto embeera zakyuka mu nnyo zakyuka sina ngeri ekinnyonnyolamu ne wakyukamuko nga nino kifiguringa out omanyiza kimu sikola sekyo naye yawasirikangamuko omanyi ekintu nze kyenakuyigako bugumiikiriza like patience okitegeera so kati mu kugumiikiriza okwo bw'osiriikirira then weebuuza omuntu ono kiki bijjo nga tali bwati then kakati gwe n'ofumitiza n'ogamba kuteebereza ku mbeera eyo era kasuku yagenda obyogera nga tewali yakiŋŋamba sina gye nabiraba naye ngamma era nakweza katekisi nenkugamba nti neno no bagamba oli lwabalongo nenseka naye era lwali telunaba olutolai lwagaana nga naye lwalwawo gejja natuuka ekiseera nga nnyimira mudabulamu nendugeza nga tuli myezi 6 ate mbamalako omwezi ogw'omukaaga awo nemutandika okulabika ne bali we baali abawala nze mutoza ntezirabika nayigira okwenzibi nga niri lutola myezi 6 naye nga teri amanyi naye mbadde nkunyumiza chips nze kuno ku chips kasabuwola buba tebukyankolera obwa KFC obuteeka mu microwave buteeka wano mbuteeka tuka ntusaayo nkoko abaana bange tulye enkoko chips mama ekyoyagala chips okusinga enkoko I want nanas sekandi chips zange tezinnawula zonzitabwewo sizituusizaako emiyembe nga bwe nasuubiza gavumenti nti ze chips sizituusaka abaana banaalya enkoko bananywa obuugi abaana bananywa obuugi nalayira situusa chips waka bebazuula satambulira mu esi kwabonjeko bagamba bismillah tunakuuma bannange recipe bazesigaliza tuyinza okulya nga tuswangula abaana ba TikTok bakwata ensobi bagaba max tubajjeko kale bayi tugenda kunyumya byama okiŋŋambye wali omanyi nti ndi lubuto nali manyi naye nenefuga ola best friend wange yajjanga ewaka yateeka ne graduation yange naye nga simugamba nga nti ndi lubuto nakola kati luvannyuma nnyo we namutuuza ne muganga ndaba olubuto olugenda tandika okulabika nga simugamba yeebuuze lwaki naye gundi anjagala kwe okitegeera kido omanyi mbu ndi lubuto banange bayi temutwogeza ebyama God bless you. Bless you.